Nga 19 omwezi guno ateekateekera minisitule w'enjigiriza Kate Lamaro yawandiise ekiwandiiko eri amasomero gonna mu ggwanga agafumbira abayizi ekyemisana oba ekyeggulo okukomya okutereka emmere ebbanga erisukka mwezi ogumu. Mu kiwandiiko kino era amasomero kigakakatako okutimba ebika by'emmere ebifumbibwa buli lunaku nga byonna bigendereddwamu okukomya okuliisa abaana emmere eyiseeko ko n'eyinza okukonya enkula yaabwe. We boogeredde bino nga ne gye buvuddeko mu mwaka gwa 2023 mu mwezi ogw'omusanvu abayizi 15 basimatuka okufiira mu kavuyo k'okulya emmere egambibwa okubaamu obulaala ku ssomero lya Nakanyonyi Secondary School e Mukono. Okumanya kino bwe kiyinza okuyamba oba okukosa amasomero, twogeddeko ne ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta abasomesa Kiyunatu, Philbert Baguma n'agamba nti newankubadde ekiragiro kino kirungi era bakyaniriza ne kijja kukosaamu ku masomero. Ekyo kiyinza okukaroba kubanga bw'oba ogula essaawa emu bakuseera. Toyinza kutwala pick-up ng'ogenze kugula emmere y'essomero. Kiba kyetaagisa bw'oba ogula kawunga ogule mu bulk kikuyambe ku bbeeyi kubanga obaba bakusalirako. Kyokka gamba nti okuwandiika ebiragiro bino kitera okwanguwa wabula okubiteeka mu nkola ne guba omutawaana. Bannannyini masomero bali mu buyinza. Kati omuntu bw'abeera mukama wo ate ng'olina okugenda okulaba biki ebiri mu ssomero bikukalubira kubanga ojja kulaba nti wano kyetaagisa naye tekiriiwo, naye bw'oyogera ajja kukugamba omulimu guweddewo. Humphrey Mutaasa, omukugu mu nkwata n'entereka y'emmere, agamba nti okwonooneka kw'emmere kutandikira ddala mu mikono mweyita okutandikira ddala mu nnimiro. Oyinza okuba ng'ogisanze ku loole n'ogitwala n'ogitereka naye nga by'ogenda okutereka baabikubye bubi, baasooka bitereka bubi n'olyoka obitereka mu sitoowa y'essomero. Mbu bangi ku batereka emmere eno bagiteeka awantu awatuuka amazzi ekiviirako okunnyuukirira okakkana ng'ekutte ebitole. Kale ng'okugitereka okusukka omwezi ogumu kuba kugatta kajjampuni mu bbwa. Ekwata ekitole ekyo kisooka ne kibeera kya yero ne kimala ne kifuuka ekya kiragala. Bw'afumba emmere eyo erimu ekya yero oba ekya guriini, emmere eyo erimu obutwa, era obutwa obwo buleeta abaana okubeera n'embiro. Abaana balwala omusujja gw'ebyenda, kyevudde olaba waliwo erootovu kye bayita infection, ne balwala kansa w'emirookooli. Awaterekebwa emmere eno tewalina kubaawo mmese kubanga zandireetera abayizi endwadde ezitali zimu singa zeegirisiza mu mmere eno. Ng'oggyeko zino eziyingira zifuluma ne zeeyambira mu mmere ne zifuka mu mmere, ezimu zandiremererwa okumanya we zaavudde ne zifiira munda. Kati bw'efiira munda muli evundira muli. Kyevudde olaba kubanga waliwo emisujja egimu egy'ebyenda n'emisujja egimu egireetebwa emmese. N'ebisenge omuterekerwa emmere eno tebirina kubaako nfuufu, kyokka ng'era n'emmere yennyini terina kusemberera ku bisenge bino. Ebintu byonna ebiri raafu, ebintu ebyo bivaako ebipapajjo ebigwa mu mmere. Ebintu ebyo bya bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu abalya emmere. Ebweru w'ekisenge, ku kisenge n'emmere, emmere ebeera wakati ku kisenge n'olekanga emmere tekutte ku kisenge. Mutaasa tumubuuziza ebbanga emmere eno deyinza okumala mu sitoowa nga tennayonooneka. Bw'oba ng'oterese kasooli ng'omuterese mu mbeera ennungi era nga wamukungula oba ebijanjaalo nga wabikungula nga bikaze oba nga wabikaza bulungi, emmere eyo esobola okubeerawo ebbanga lya myezi 3. Kyokka gy'otamanyiiko mayitire, Mutaasa agamba kyandibadde kirungi obutagitereka nnyo, si kulwa ng'ate ne gy'ogijje ebadde eruddeyo. Kubanga waliwo abantu kati abadde bakatunda kasooli gwe bakungula mu gwe 11, eyo sizoni y'okubiri. Bakungula kasooli mwezi gwa 11 ne bamutereka mu kyalo 11 ne 12, n'ajja e Kampala mu mwezi gwa January, n'abeera January ne February, ne bamukuba mu March gwe n'omugula mu gwokuna. Myezi 7 kasooli tannaliibwa. Kati naawe ogenda kutereka kasooli oyo oba obuwunga obwo omwezi mulamba ajja kuba ayonoonese. Okunoonyereza okuzze kukolebwa kulaga nti entereka y'emmere embi eyinza okugireetera okufuna obuwuka obwa aflatoxin oba obulaala. Buno singa omuntu abulya asobola okulwala ekibumba n'ebirwadde ebirala eby'obulabe. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.